Ate Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi akubiriza abasiraamu okuyamba abo bonna abatalina nga beetegekera ekisiibo. Abyogedde mu Juma esembayo nga abasiraamu beetegekera ekisiibo ekigenda okutandika wiiki ejja. Eswala ya Juma esembayo okuyingira omwezi gwa Ramadani ku muzikiti ekibuli ekulembeddwamu Sheikh Muhammad Sebulime akubiriza abasiraamu okunyiikira okusiiba n'okusoma Qur'ani kubanga ddagala. Sebulime agamba nti ekisibya obwavu mu basiraamu lwakuba tebaagala kusoma Qur'ani. Eswala oluwedde abasiraamu ne bakuŋŋaanira ku mawuledi etegekeddwa abakyala b'omuzikiti gw'ekibuli okwaniriza omwezi gwa Ramadan. Sheikh Muhammad Sebanakita Muluya asomesezza abantu ku ngeri gye balina okwanirizaamu ekisiibo. Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha bwe yali annyonnyola ekigambo takwa yagamba ma huwa takwa? Atakwa hiya alkhawf min aljalil. Kwekutewa ekitiibwa aljalil huwa Allah, kutya Allah tabaraka wa taala ekufuna mu kusiiba. Abakubiriza okugenda mu maaso n'okutumbula ensonga z'obusiraamu buli kye bakola. Abawadde ekyokulabirako eky'omukadde eyalagirira Nabbi Musa entaana ya Nabbi Yusufu. Ssentebe w'akakiiko k'abakyala ba Kibuli Hajjatul Rehema Kakonge agamba nti kino bakikola okwaniriza omwezi gwa Ramadan. Naye nga abakyala b'ekibuli tunayizibwa waffe obumu kutegeka mukolo guno twanyize Ramadan mu butuufu bwayo nakwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okutuusa ku lunaku luno. Agamba nti beetegefu okuyamba ku basiraamu abeetaaga obuyambi okulaba nga bayita bulungi mu kisiibo. Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi agambye nti okuva edda n'edda bazze nga baaniriza omwezi gwa Ramadan okujjukiza abasiraamu nga ne Nabbi Muhammad yakikolanga. Ate nga si ffe kisoose wabula n'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omwezi gwa Ramadani bwe gwatuukanga ng'abaako bejjukiza basahaba be. Akubiriza abasiraamu okusiibulula abasiraamu bannaabwe okulaba nga beefunira ku mpeerezo. Sheikh Galabuzi asaze keeki eyategekeddwa abakyala n'akwasa abamu ku bakyala ettu lya Ramadan. Mu kusooka Supreme Mufti Sheikh Galabuzi agugumbudde abakulembeze abasusse omululu ensangi zino nga basinga obungi beerowoozaako bokka. Abantu bangi batera kulowooza ku bannaabwe naye okulowooza ku bamulekwa n'olowooza ku baana b'abawalimu n'olowooza ku bantu aba community muwangaalira. Sheikh Galabuzi okulya mu ttama asinzidde mutungo bwe abadde asinkanya abakyala ku mitendera egy'enjawulo okwongera okubaganya ebirowoozo ku butya bwe bayinza okwongera otutofaali ku nkulaakulana y'eggwanga. Ku mukolo guno abayizi ba pulayimale abasoma eddiini ey'obusiraamu booleseza obukugu mu kusoma Qur'ani nga wano Supreme Mufti asiimye amasomero ageewaayo okusomesa abaana obusiraamu. Ku lw'abaddukanya amasomero g'obusiraamu divisioni y'e Nakawa, Kansala Faizo Kibirige ategeezezza Supreme Mufti nti wakyaliwo obwetaavu bw'amaanyi okusomesa abaana b'eggwanga ebikwata ku ddiini y'obusiraamu. Twagadde okubeera nga tuva mu by'okusomesa IPLE tubeere nga at least tukwasa Qur'an ku mutima. Mutebi Sulaiman ne James Magalabe bakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.